Bad Black omugole gwe tubadde tulinawo abadde yetegekere nga yakava Tanzania okulaba venue bwiki abasasuddeyo ne gundi naye sente zonna ze bakozesa ogenda Tanzania ne bakola biki byonna Tanzania izo kulinya basi n'ogenda bayita waggulu bwe yatugamba bagenda abantu bana Bad Black esawa zira amanonyeze butabikoze obutamusangayo ate taliyo aliwa yavuddeyo butabika waddenga yasigade mu division ya Nakawa kakati Bad Black nyumba gye badde asulamu byazuuse nga siye naye era nga renti akimuleetinze aya Black eyo omuzungu yagimuteekamu eya Black ensonga yakola yemu omuzungu leetawo omwana oyo yepangisa Bad Black amakaago alabiriremu omwana we Bad Black agenda kuyingiza mbuno obuvubuka kati wayingizamu obuvubuka omuzungu nayekyawa nagana edda nsasulira mwana nsasulira bali abavubuka kubanga nono omuvubuka yani ono Asha naye amuyita baby Black amuyita baby naye kati the baby ayino ye baby owange gwenzaala omuzungu wagamba eya Bad Black entuufu yeeriwa anti nkubuulira kati omuzungu kyeyakola naleka Bad Black amakaga bbeyi era nga ogalaba amakaga bbeyi kati Bad Black okakana nga sente zakimuleetinze ogatta sente zino za renti mazzi bityo nga buli obukadde 37 buli mwezi ennyumba agipangisa sente mmeka asasula no mu dola gwolaba omukyalo oyo dola anti ndijjo kakati bakoze endagaano ne nanyini nnyumba nga Bad Black yeyamye nti agenda givaamu naye sente agenda zisasula mu mpolampola addewa anti nga wafuna gyagenda omuzungu omulala yazze ate mu kifaananyi wala omuzungu omulala yazze wabula Bad Black ekintu kino wakyesigaliza kakati Black ekyabazungu kyebazizza oli nanyini nnyumba ng'afulumya ati bamaze okukola endagaano ekiro matundu budde n'atikka ebintu n'afuluma n'agenda kyamani agenze otuuka mu kuyina akasimu nti waayi omutuuze nga simulabawo nga ne kyamani tamanyi gyagenze omwami waffe omulungi ennyo akyayinza ate tuleka okutuuka kweno embeera naye ngaomuzungu yanyiiga n'agamba nti Black aleeta obuvubuka mu nnyumba ate agenda sasula renti katusooke tufune kyamani ng'ayogera kati omukyalo oyo Bad Black ekituufu yalemererwa ennyumba olw'embeera ze ze yalina yali tasasula landiroodi yakubanja emyezi gyalinga 3 ate amazzi nago ng'agakozesa tasasula tugenda okukebera bbiru y'amazzi ng'eri mu bukadde 3 nga bumubanjibwa kati n'ennyumba yennyini nga bw'ava eri ng'atamidde oba engeri gye yabeeranga n'abavubuka abanywa omwenge bakola efujjo oluusi emmotoka batomera butomezi geeti ne zifuna kuraka nga n'obuyonjo bumulemye ng'omuntu kati ennyumba eyo kyeyava emulema era kyekyaviirako mugoba mu nnyumba kyokuleekanyiza abantu ebidongo kubanga omukyalo oyo ye mutuufu yali alina okuguza abavubuka oba mbayite bayaaye oba bayaga nga tawa abantu respect kisooka muno kitundu kyeyajjamu kya residential kitundu kisirifu naye nga abavubuka bwe bajja bakuba ebidongo ate ekyokubiri omukyala yawasa abasajja yaleetanga abavubuka ab'enjawulo kati nga babeera omwo ne baleekaana nnyo nnyendongo ne zivuga ne tugezaako okumugezaako muwoni nga omukyalo oyo n'alema ekyo nakyo kyaviirako obuzibu era twagenda okumaliriza nga landiroodi ebyo byonna bimuyitiriddeko kubanga lipooti zaamutuukangako twagezaako mutuukirira naye munnange oba serebu abamu bwe batyo baagala okweyisa oba kalakita zaabwe simanyi kwegamba bwe twali tusuubira nti ajja kuba muntu wa buvunaanyizibwa ate si bwe yali teyakyusaako ekirala kyensaba omukyalo oyo Bad Black wadde yava wano n'agenda mu kitundu kye naye era ate tatuli wala era amaaso g'abatuuze gamulaba kuba yava mu kitundu kye ate n'agenda Port Bell Luzira bagiyita Drive Road Leke Drive yagenda kati nze musaba omukyalo oyo akyuse mu mpisa mu mbeera amanye nti kati aze mu kifo tekyali mu ghetto mu mbeera eza ghetto bw'aba yazivaamu nga ze mu bifo ebiri kamanso abeere ng'akyusa embeera ze kwegamba omutindo gwe aguteeke n'abantu b'abeera nabo ekirala omukyalo oyo ayiga okusasula kwegamba ekitiibwa kye kire kikomewo kubanga engeri erinnya lye yali alizimbye ate kati alitidde ddala byebyo nno kakati olugudde matu galiita kaggwa bagamba kubanja bawerekera kuwalana bannange
bannange bano abana empalana yaabwe oba bannange yavaawo oba kiki ali nekyewunyisa baali bamukwano nnyo nga owulira nga bamukwano nnyo nga owulira Bad Black alitakaggwa nekyabakagula kikulu omanyi omugagga oli nanyini sente green oli kakati mungereza kati eri bungereza yakwatagana nalitakaggwa ate Bad Black nabamukyawe eno Black nalowooza ti kaggwa yandibanga yakoze ki yatwalayo ebigambo baba omugaati gwaleeta obuzibu jjajja mwami ali kuti jjajja mwami yani Bula White ndijo yangamba nakomyewo mu season ey'okubiri naye simulaba yalitusa Bad Black yalitusa era kati Bad Black oli awo mulabawo anaye jjajja mwami yamusondera ku gundi jjajja mwami n'anyiiga yamunyiizaamu omuyitale bebena kikuba kya euro muyitale tuwelitakaggwa sanyisa okubeera ku bukedde newe ya Black bantuukiridde Patrick ng'ayagala kumanya we yasengukidde ngamba nti she left a huge debt like 35M to 37 bageseko n'amazzi nemubuulira gye nemulagirire webadde asengukidde aweeru 0 next to arrow kwezi block C kwebadde asengukidde nangamba yadduka kiro nga bamuwadde eviction notice naye n'akola agreement nti no ki nga tanaba kufuluma ajja kusooka clearingako bills ezimu yadduka buddusi kati munnange tumunoonya biki something like that sort of kwe kubalagirira ne nze nali nabagamba dda Black ataggwamu nabo bonna abesiga Black simanya bamuwa contract simanya bamuwa ebizigo byabwe bibatundire ebyo byonna all that ababba bubbi abantu bajja ne bantukira nze nabawoninga dda mulekerawo okujja okundoopera Black simanya akoze kino Black tumunoonya Black azinya banerita Black yansibe nabagamba omukazi mufere omukazi yennyini abagamba nti mufere simanyi lwaki muba mukolaki muba muberanga mukyamwesiga omuntu obba foxy no toothpick nogenda ku set gye bakuwaze kusasudde obeere ku set yokubera vixen ku luyimba lwa muno naye ate nodda mukuki on set notandika okubba foxy notandika okubba amasimu wono producer yamusanga nesimu ku set nebamaze omusasula bulungi nebamugamba lwaki atobba omukebera mu kinunga alina ebintu naye bannange mulekeze nabagamba omukazi yaggwamu omukazi takyaswala kati mumulekerawo okubanga mumuwa ebintu simanya bizigo simanya biki mumutuma eno mumutuma eri she will still steal you and you run to me. I'm just tired of solving your issues. Okitegeera mulekerawo okubeera nga mulowooza nti nno Black yekamaliriza Black biki Black yennyini takyetegeera tamanyi yatugamba simanya ninaye embaga fena ne twebuuza embaga agenda gisasuza ki nga biru gyeri nze mbadde manyi nti no bamubanja for a long time because nali na break nga dda amawulire mu gundi nali na break nga dda amawulire mu lockdown nze nga nkimanyi bulungi Black abangi ne bamunoonya Black aludde nga bamunoonya buli wamu buli wamu abengoye batamubanja ogenda okulaba nga simanya abamasimu bamubanja abemmere gyagule batamubanja always abenviiri simanya nako remover be bamubanja. So the thing is if I alert you people and you continue associating with her then later nemujanga munkabira I didn't know nali manyi omuwala no kale twabya abantu bangi si ye kagwenja all the time njabya abantu abenjawulo naye lwokuba kiyitiridde twali bajja tukola ki tuyiga omukazi yaggwamu talina wadde za rent kati yagenze mu two room abadde mu 4 bedroom house nga with her own compound kati ali mu $2 $3 banaye wadde naye yaggwamu naye Rita naawe waggwamu ku social media oteekayo posti tufuna likes 10-20 obute yalinga butenike ekyo kyabaawo ku Rita Kaggwa badaye ng'ajinyiga wali eri bize lwoki kuba n'ajinyiga bize ekibuuzo kiri nti embaga enaabaayo mukubireko tulabe mukubireko kamukubire nakuba disclaimer ku radio nga 15 naye nga yo kweri sookolindeko sami kweri katulinde tulabo baana akwata kama katonda mati
era batulaba ku TV mutusonyiwe bw'amokola babizibu sokolideko soko ebya bulaka bizibu ndako ebya bulaka bizibu ayinza okwemulya ku mpewo tomumanyira akutte ala by black Martin ndi wano. Yes, Martin. Mbade sa black. What is our plan? Black. Martin, tugere kumulala. Ndozo bitege. Abanyama bana mayika zeo. Ababana basalawo. Ebyo yo tebinyuma. Kite mungese kuli. Tebinyuma. Yagwa. Ani baje. Yali abadde kodi. Baje wa maani bali. Akora gundi ne baje sibuko watu. Kakati Shiba banga edozi yeri edozi ya bad black antu amunonyezaako wali manga ka black twasobola ndimufuna ng'ateekateeka okukola ki ombaga ey'ebitiibwa ndio ndimufuna kati yewe ategeera nti mu nnyumba natera okufuluma n'ayangu agenda anoonya ennyumba abaana wagenda osengukira kimula mutuwe okay. Mutusonyiwe ebibamba by'abazungu bwe bityo byekwatakwata. oli wa supermarket oli olunaku olumu balayika batereza ensonga olaba eza sematika zezateredde bujja kukyata enkya nga teyakalina naye bannange bulaka akyaddamu okuba sente nga ze yakuba naye tubagamba gujja lumu muwulire omulabe eyo ekyuma kyekyanza mukakati katugende ku Shiba Kalungi olunaku lweggulo yabadde alina vidiyo gya shootinga naye eyo gye twamusanze ne tumubuuza munange ensonga z'omusajja nga tulabanga ggwako mama kiki n'agamba nsimwetegefu simanyi lwaki bw'oyogera ku nsonga z'omukwana anyiiga abimanyi bamukoze bingi nnyo bamumenya omutima yabyesonyera ddala sikulimba kaseneyo omwana kikyekiramu omubanja naye omwana Shiba ali myaka ngemeka gyali gwe tolina okumanya Simon omwana Shiba ali myaka ngemeka Mr. Mrs. Shiba ogambye ki statement ng'etegeeza ebintu bingi weekend sewe yalina eryato ye yasaze wafuuke musajja Mr. Mrs. Shiba yagenda okuwasa yagenda okuwasa ennyumba eri munyonyo aze nakitegedde dda nakitegedde dda Simon wona nakitegedde tasobola kuvaayo tasobola tebakulya koyini mulama tuwe tulabe lwaki onsetinga nze mbadde ntegeeza nti yasalawo Mr. Mrs. ndiye musajja te mukazi yezimbira makasi badde sitegeeza byakeku n'ebyagundi byakoma bya Jeff Kiwa balugamba nti yali akwasaganye byaliga byabulimba Jeff Kiwa naye alina emizimu tegimukkiriza akola bintu obuloko bwasuka Shiba yazimba makage kati ekiddako ayaga musajja kwagenda teeka mu makaago problemu gye mulina yeeyo mwe mulowooza buli omu essanyu alina lifunanga mufumbo 70% abantu mu nsi bafuna essanyu nga si bafumbo kituufu they end up bajudi nga atomedde nandi era waliwo sayimu genda otuukiriza mu nsi muno waliwo yena otuukiriza nti ndi mukyala nofumbirwa ndi musajja nina okuwasa ekikufuula okuba complete ng'olina omukyala oba omusajja alina buli kimu mufumbo naive process by process
process bino byonna byandibadde bituuka omukulaba oyagala kuvuuka mu sepiki gye tubadde tukuseti kasi otandika ebiboozi ebyo nedda sooka otuwe shiba sayimo gyonziza sinnategeerayo oluyimba luno olulaba buli question gye mulina ku luno oluyimba kyalo nze nazze nebijapingako just to make it spicy. Experience ebadde nnungi nnyo. Mix it up. You can mix it up. Ebadde nnungi nnyo ne bw'aba yampadde kiryoke kubanga abeera appreciate nze omulimu gwenkola bw'aba teyampadde kiryoke era aba appreciate nze omulimu gwenkola so either way it doesn't matter. It's a win-win. It's a win-win situation. Mwenna kyeyombekedde mumutegeera ki wabe wannyonnyo atayina musajja mwekye mutegeera kamba nnyonnyo tekitegeeza nakyeyombekedde kitegeeza omukazi eyeyombekedde omukazi eyeezimbye and all nakyeyombekedde means is I'm proud to be an independent woman who has worked so tirelessly for what I have and I'm proud temugenda kumpulizawo bintu byeneekoleredde I'm so sorry. Esanza by'omwami wange byonna gubuulira ow'ekirooto kyo yalize ng'abirina kati ekisooka saagala balimpanyo sirifumbirwa so omwami wange ntegeeza omwami wange partner not husband partner so sirifumbirwa saagala mugamba ate wagamba omwami so omuntu gwe nandyagadde okueninga up naye nga partner wange nja kwagala ebintu just bisatu kubanga ku boxes 10 ofunako 3 zokka tosobola tikinga zonna so I'll tick the first box oyo omuntu alina okubeera in love with me obsessed with me obsessed with who I am and my character and everything nga talabangako muntu nga nze nga takirabanga etegeze nze oyo gwenjagala ekyokubiri respect ndagamba mukyala wange obiraba byonna bino nti nyina okubikola leero sigenda kubikola waali sijja kubikola newe mba siri mu nsi mukazi wange wanaawulira nti nakola kino tekijja musanyusa respect bwe nakola kino mukazi wange kijja mulisaaki bubi ekyokusatu njagala omusajja gwetusobola otula ku tebo y'emu ne mugamba kino kyengenda okukola nagamba nkuyambe ntya is called support abantu abamu bagala ne besuula eddalo naye kati oyaddawo neyegomba leema namulaba ali mumukwana ali muki bagamba bannesinga nze leema oyo faani wa leema nabe nalabye ababanja leema ebifaananyi aludde okulabika teyatuyiyemu teyatuyiyirema watukoze bubi twamugamba nebifaananyi abiveeko yatuwulira ebifaananyi yabivuddeko wateeka ebifaananyi bye photoshoot yegenda kulu akutte ku gundi egiteeka eyo naye olubuto olwo olwogedde nnyo sayimo okanga n'omwana bainamakula nkubuuzaako y'omu ku bantu muganda wange abagamba nti sayimo yibye eno manager enoka ne management mwebale buli kimu ennaku zinaanamu ebbiri y'omu ku bantu abaddukirira abantu silently lema namakula raja upon yourself iva namulondo obudde bututwala sayimo ogize nnyo ogize nnyo katugende ku babaka baffe babawadde sente wadde nga tuli mu mbeera ya lockdown abantu tebalina kye bali ezannabbanja ziganye naye ababaka baffe bo babayemu bino byali mu pulaani nteekateeka nti ababaka balifuna sente obukadde 2 tebalina nakufuna basala ate nze nsasira ababaka yafunye sente nafuna obukadde 2 n'ogula motoka yabukadde 5 lwaki wekubako enjawulo omubaka omu yafiira mu maka 2 oba balina pulezidenti yatuuka ku kungubaga n'asooka avuma maiti omubaka lwaki ovuga akamotoka akaaki Sekirinya yagambye nti agenda n'ebideeya by'essente ku ATM azigye aziye n'abantu bebekubeko enfuufu oba yagala za ambulensi saba gavumenti ndi fe abeebuti tulina ambulensi bajje bawa naye mwene embeera abaka namu
nga ndi mu campaign nze abantu bange bakimanyi bulungi twagenda mu campaign nga tuvuga Lexus milioni 405 nefa neggwawo okugirinnya kudde eno kudde eri neggwawo okitegedde kati babawadde emmotoka yaabwe emmotoka yaabwe era n'esente zaabwe weeziri ezo yababa eza kuyamba abantu size ez'emmotoka tubeere bamazima n'obwenkanya omwana yababa bamutumanga ku ssomero n'omutuma ogenda okugula ekintu n'ataliza balance kati bwebudde tumanye kubanga omwana wamutumanga ewaka nga agenda okugula epaani n'atadde oba n'aleetamu omutumye mugaati n'aleetamu paani byebino batuwadde sente za mmotoka abalala bali muzikozesa birala ate buli okwata motoka ogenda kugula premo bajja kusanga ng'oli wansi wa trailer baziba babawa n'ekika ky'emmotoka kimenya okugula tebatuwa kika kyovola nga omuntu agenda n'agula akamotoka milioni 15-23 ate omulala n'omanya obulamu bwo n'omanya nti kusinziira ku ngeri gye tudduka mu masaka buli ddakiika masaka kanyongereko n'okwongerako emirala 15 njambule bulungi naye ng'abantu bange mbasaavinze nange wendi esente z'okuwa abantu weeziri naye size ez'emmotoka za mmotoka ez'abantu z'abantu. Gwanyumirwa ebyemizannyo Bukede TV2 ekuletedde Firimbi Extra mwagenda okutuusizaako amawulire g'ebyemizannyo aga wano n'ebweru w'eggwanga. Tosubwa amawulire okuva mu mizannyo egy'enjawulo.